Nate era neesowoddeyo bwa ntoogo anti obw'emmuli bufa ennyingo kaakano nzikalidde bubya anti obuleku buyuuga nga waliwo ensonga ez'enjawulo nga zizze zikubaganyizibwako empawa okuva lwe twamaliriza okulonda nga aboogezi ab'enjawulo naddala abo abatali ba nkyukakyuka n'abo abalina essuubi ettono mu nkyukakyuka n'abo abaasalawo okulya eggi okwesubya omuwula nga bajja boogera ku nsonga ez'enjawulo abandi nga bakkakkanya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndowooza bangi muzze mubawulira nga bajja boogera nti His Excellency yadduka, abandi nga bagamba nti mutiitiizi, abalala nga bagamba nti yajja kuzannyiikiriza Bannayuganda. Naye ate ng'abamu ku bajja boogera ebintu ebyo oba abajja boogera oba bakuliyeetingawo ebiboozibozi ebyo be bamu ku baagambanga nti Museveni tosobola kumuggyako okuleka ng'ogenze mu nsiko. Ne Museveni yennyini yavaayo n'ayogerako lunye n'agamba nti akapapula obupapula tekasobola kumuggya mu buyinza. Kyokka essaawa eno bakulaga nti ate bamunoonya nnyo, bamwetaaga, baagala okumulaba. Bannayuganda bangi abamu baavangayo oba bavudde bavaayo nga bagamba nti Dr. Kizza Besigye ye yali asobola kubanga munnansiko. Abalala nga bagamba nti tetusobola kuggyako Museveni okuleka nga tugenze mu nsiko ne tuyeekera gavumenti ye. Kati abo nno nsooka obbabuuza, essaawa eno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu taliiwo. Era nga ffenna tukimanyi nti aliira ku nsiko oba nti ali ku nsiko. Mbabuuza nga temunnaba kuyingira nsiko mmwe muliwa. Kitegeeza mwalina ebigendererwa byammwe ebirala gye mwali mwagala okusiigira ekifaananyi struggle nga bwe yali etambula. Abangi bandi bagamba nti yadduka n'asuulawo struggle era anoonyezebwa oba nti gy'ali yonna yonna mu kaseera kano si byakyaliko ebya struggle. Nyongera okuzzaamu Munnayuganda amaanyi mu kadde kano mu kaseera ke tulimu nti abantu bano bonna bingi bye bazze boogera oba bye bajja boogera naye ng'ebintu bino nga bwe bazze babyogera teri n'ekimu kye basimbako ssira nti kino oba kiri. Era nnyongera okubajjukiza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu teyadduka ku lw'okubanga yali ayagala nnyo okudduka. Teyava wakaawe ku lw'okubanga yali ayagala nnyo okuva ewakaawe. Yakeera ku makya n'ava ewakaawe ku lw'okubanga yali ayagala Uganda, ku lw'okubanga yali ayagala okukyusa obuyinza awatali kuyiwa musaayi. Essaawa y'olwaleero okuva lwe yabulawo bameka abaakayiwa oba omusaayi gwa Bannayuganda gwenkana ki ogwakayiika? Era singa yali ali waka Bannayuganda bameka abaali badde bamaze okuba nga mu kaseera kano baalusuulamu dda akaba nga tebaliiwo. Kaakati nno nnyongera okubategeeza nti abantu bano balina enteekateeka ey'amaanyi gye baali bakoze okutandikira ddala paka ng'okulonda kuwedde. Nti abantu bano baateekateeka, ndowooza bwe tuba tujjukira bulungi tulaba Ddamulira, ebiseera bya Ddamulira ng'aweebwa ssente okwetooloola ghetto zonna okubeera nga ateekateeka butya bwe bagenda okukola ng'okulonda kuwedde, kubanga baalaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayina amaanyi mangi, ng'ayina obuwagizi bungi, kumpi ebitundu 80 ku buli 100.
eby'abanaggwanga ebya Uganda byonna nga biri mabegawe. Ne bateekateeka ghettos zonna okwetooloola eggwanga era nga bapulaaninga nti olumala okulonda akalulu kano katuva okulonda aka 2026 akwatibwe. Mu kukwatibwa kwe bannayuganda bangi nnyo. Tujjukira bulungi nnyo ekyali eruuka. Bannayuganda bangi nnyo baali badde balusuulamu akaba, baali badde bayiwa omusaayi, naye ng'omusaayi ogwo abagusaddaako oba abaguyiwa ye gavumenti yennyini nnyini, kubanga yali emaze okutegeka amagye okuva mu bitundu okuva mu mawanga ag'enjawulo agatwetoolodde, ng'amaze n'okuteekateeka abaana ba ghetto omuli ababbi n'abatemu, abamenyi b'amateeka, okuba nga batuusa ku bannayuganda obulabe. Kuba tukimanyi bulungi nnyo nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluteekebwako emikono bw'ati oba senga baamuteekako emikono, bannayuganda tebaali baakusirika. So baali baakuactivatinga ghetto system eyali ezimbiddwa Ddamulira etandika okukola effujjo, ng'effujjo eryo mwe muli okutemaatema bannayuganda, nga mwe muli okutta nga bakozesa ebisa eby'enjawulo, nga mwe muli okuleepinga abakyala n'abawala abatannaba kwetuuka. Teekako bbomu ez'enjawulo enkolerere n'ezo ezitali nkolerere. Kigendererwa ki kye baalina mu ekyo bo nga bo? Nga baagala okusiiga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekifaananyi ekibi eri eggwanga lyonna, kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'agamba tugenda kukyusa gavumenti eno mu mirembe, era twawulira nnyo sisitiimu ng'egamba nti tukalonde tukakuume, bwe bakabba tukabanje. Twawulira nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera ku kintu ekyo, era bw'oba weegenderezza gundizi 3 zaakolebwa bannayuganda, naye ey'okuna n'etateekebwa mu nkola, kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali amaze okugwa mu lukwe ng'amaze okutegeera bano abasajja kye babala. Tosobola kubeera mukulembeze ng'otegeerera ku ntegeera y'emu n'abo b'okulembera. Olina okubeera ebigere kawanana mu maaso okusobola okuba ng'okulembera abantu b'okulembera. Kati nno bwe yalaba nga guli gutyo n'amanya nti okwali okwekalakaasa okuba okw'emirembe nga bannayuganda babanja obuwanguzi bwabwe kugenda kufuuka violent, kubanga kwali kuteekateekebbwamu abantu abakyamu, abantu abateekateekeddwa gavumenti ya dikiteeta okubeera nga kukutabangula. So bannayuganda bangi baali baakufiiramu, n'abannalumanya ne bassaalumanya. Ekifaananyi eky'okwekalakaasa okw'emirembe kyali tekikyasobola kubeerawo, kyali kijja kuggwaawo. Mu kuggwaawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali waakulabibwa nga omumenyi w'amateeka. Ghetto ezisinga obungi mu Uganda zaali zimaze okusasulwa Ddamulira, okwo nga kw'otadde n'omukyala Namyalo abaasenseranga mu ghetto, buli omu ng'akola okusinziira obusobozi bwe we buli. Era oluvannyuma nga bamaze okulaba nti Ddamulira amaze okuteekateeka, teyateekateekanga baana ba ghetto bonna, naye yalondangayo abo abamenyi b'amateeka be bamanyi nti be babbi mu bitundu, be bamanyi nti nno be banyaguluzi, be bamanyi nti nno be batigomya bannayuganda mu kiro, nga be bateekamu ssente. Mu kumala okubateekamu ssente basobole okubeera nga beegatta mu beekalakaasi abaali bagenda okwekalakaasa mu mirembe, mu kwekalakaasa okutali
kwa kumenya mateeka. Kale mu mbeera eyo abantu okwetooloola eggwanga lyonna baali bakuvaayo batandike okuwanjagalira poliisi wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe, muno nga mwe muli amagye, nga mwe muli ne poliisi yennyini nnyini, ti bannange muveeyo mututaase, kubanga okwekalakaasa kwali badde kuvaamu akabaate. Jjukira abantu bano baali bateeseteese okukwata abakazi, okutta, wamu nga bakozesa ebissi n'ebintu ebirala. Bamale abantu bakiteekeko nti be beekalakaasi ababanja akalulu kaabwe oba ababanja obuwanguzi bwabwe obwa 2026. Naye ng'abantu abo baali bamaze okubateekateeka. So abantu okwetooloola eggwanga lyonna mu ghettos, mu bitundu eby'enjawulo, kubanga ghetto system baali bagenda kugiactivatinga etandike okubeera against bannansi. Pulogulaamu yaabwe eyo nti bannayuganda baali bakulaajanira gavumenti n'amagye. Mu kubalaajanira amagye gaali badde gasitukiramu, kubanga jjukira galiwo okukuuma bannansi. At the same time poliisi yali badde esitukiramu okulaga nti etaasa bannansi, naye ng'ebataasa ku ki? Ng'ebataasa ku bantu abaali bagenda okuba nga bafuleemingiddwa nti ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kale nno ako pulezidenti yakimanya. Mu kukimanya era n'anoonya kiki ekiddako. Mu kumanya nti nno kino kye kigenda okuddako, bwe binaamala okubeera bityo bannansi bangi bagenda kufa, bagenda kuttibwa, kitegeeza ekibiina kyali kyakuteekebwako emisango eminene. Naye kennyini ku nsinziira ku nnamba y'abantu eyali efudde oba eyali egenda okufa, ennamba y'abantu eyali egenda okufa yali talina waasobola kuwonera, yali badde akwatibwa. Ebintu bino byengezaako okubagamba byali biteeketeeke nga biteeketeekeddwa gavumenti okubikola. Temulaba okunoonya kati nga bamunoonya buli wamu, ali ludda wa, kubanga bakimanyi bulungi nti bwe bamufuna still basobola okuactivatinga pulogulaamu yaabwe nga bwe yali. Kino nno tekyali musobosezza kubeera ng'asobola okugenda mu Security Council eya UN okubategeeza nti abange okusinziira ku byagenda mu maaso mu kalulu oba byagenda mu maaso mu ggwanga, kino ne kino ne kino ne kino, okwekalakaasa twekalakaasa lwa mirembe. Baali badde bamugamba nti kuno tekukyali kwekalakaasa, wabula buno bumenyi bw'amateeka, kubanga yali bakwekalakaasa kwali badde against oba kwali kwa kumenya mateeka agatakkirizibwa mu kwekalakaasa. So oluvannyuma lw'abantu okuba nti baali badde balugulamu obulamu n'abangi nga battiddwa n'ebikolwa ebirala ebyali baddemu, UN yali tejja kukkiriza nti kwali kwekalakaasa kwa mirembe, wabula yali ejja kiteeka ku level nti kwali kumenya mateeka. Ne bwe yali badde ng'asalawo kugamba nti naalaajanira amawanga ag'ebweru, teri ggwanga na limu yalimusembeza. European Union yali tesobola kumusembeza ku lw'ensonga nti yali badde atwalibwanga omu akulira ekibinja ky'abamenyi b'amateeka, omuli okutta abaana abato, omuli okwokya ebitundu eby'enjawulo mu ggwanga oba ebintu by'eggwanga, omuli okutta bannansi, omuli okuleepinga abakyala n'ebikolwa ebirala bye baali bateeseteese. Ebyo byonna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabiraba n'amanya nti abasajja kino ne kino kye babala, n'amanya nti senga ngezaako okukkiriza okunteekako engalo zaabwe nze kanyeebwa.
bwe mbeera nti nze Kanyeebwa bwe banteekako engalo zaabwe ngenda kubeera mbawadde omukisa okwakitiveitinga pulogulaamu yaabwe nga bwe baali bagibaze etambule egende mu maaso. Kyova olaba nti abantu ab'enjawulo baavaayo nnyo babbulooga baabwe n'aboogezi baabwe nga bagamba tetumunoonya adde ewakaawe, naye gwe mutanoonya ng'ate musazeeko amaka ge, gwe mutaagala ate nga mugenda mu maka ge ne mukwata first lady ne mumutulugunya nga mumubuuza akana n'akataano nti owaayi tuggyamu password mu ssimu, omwami aliwa n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. So ye bwe yakimanya nti bannayuganda omusaayi gwa kuyiika, bano abasajja balina enteekateeka embi kubanga tebabeerangako na nteekateeka nnungi eri ggwanga, kuba bakimanyi nti baayingiranga bayeekera, balina kulifulumanga bayeekera. Okutta bannansi kazannyo kaabwe bakaluddemu, okutta bannansi eringa obiyaabwe baginyumirwa. N'agamba nedda, nasuubiza bannayuganda nti ngenda kukyusa gavumenti eno nga teri kuyiwa musaayi. Omusaayi ogwayiika eri eggwanga okusooka gwamala, ekibi tekijjaawo kibi. N'agamba nakulategeezezza ne nkugamba nti omukulembeze alina okubeera ng'ali ebigere kawanana mu maaso eri abo baakulembera. Zo nti abaakulembera bayinza obutalabayo mukadde ako, naye ye aba amanyi kyakola era aba akitegeera bulungi. Kye kimufuula omukulembeze kwe kulengerera ewala n'abuulira abagoberezi be. Era bangi bajja nga bakulitisayizinga era nga bagezaako okumalamu bannayuganda amaanyi nti akalulu kaawedde, abantu badde ku mirimu gyabwe. Mbagamba up to now, kuba yagamba tukalonde tukakuume, bwe bagaana otulangirira tubanje Victoria yaffe. Essaawa eno akyali mu process ey'okubanja, tawummulangako. Gwe munnayuganda gwe gy'oli gw'oyinza okuba nga owummudde oba nga olirakisinze, naye ye akyagenda mu maaso. Up to now apuushinga. N'abatonotono abamu bapuushinga. Bannayuganda ennaku yaabwe bali ku mitima, basirise, naye era tukimanyi nti ssaawa yonna tekivanga mu mitima, naye ssaawa yonna ku lw'okubanga bangi baawuliriza omukulembeze oba bakkiriziganya ne decision ey'omukulembeze yali ateekinze ey'okusooka okubeera nga addako wabbali asobole okuwa ekyanya amagezi okulowooza ku kiki ekiddako. Era ndowooza okubulawo kwe kugasizza nnyo bannayuganda, naye kennyini ng'omukulembeze naye kumugasizza nnyo okubulawo kwe, kubanga okubulawo kwe kuwadde ekyanya amagezi okulowooza ku ekyo ekituufu ekiteekeddwa okuba nga kikolebwa. Kuba oba oli awo senga yaliwo byali badde birala. Tulaba nti avuddeyo n'akola videos ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo wadde nga anoonyezebwa. Tulaba ebituukiddwako mukadde kano mpaawe kaaga asobodde okukwata international yonna ne Uganda mu bitundu bye yali temanyikiddwa, n'abeera nga agitadde ku mwanjo okubeera nga eriiso ejjogi n'abo baali batagitaddeeko birowoozo na liiso bonna balikyusa okutunuulira gavumenti ya dikiteeta. Mbajjukiza yagamba tugenda kukyusa eggwanga lyaffe awatali kuyiwa musaayi gwa bannayuganda. Ekyo yakyogera ng'akikakasa. Eri ffe naddala ffe abamu abamukkiririzaamu tumanyi teyeeyama kyatasobola.
teri kye yali yeeyamye n'atakituukiriza. Era tukkiriza ndi mu kaseera mpaawe kaaga. Bannayuganda bagenda kufuna obwenkanya, bannayuganda bagenda kufuna obuwanguzi bwabwe. Ate mu mirembe ewatali kuyiwa musaayi gwa bannayuganda. So nno Muhoozi bwe yalabye biri bityo, omanye ebiseera ebisinga Muhoozi abadde avangayo ng'akangaza ku twiti ez'enjawulo, ng'akola twiti ez'enjawulo ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'ebikolwa bingi muzze mu biraabe yakola ewaka, bakoze bino byonna nga babikola okugezaako okudistractinga memory ya His Excellency, nga babikola okugezaako okulaba nga tebamuwa budde kutuula wansi kulowooza nnyo ku kikiddako, abeere ng'ali puzzled, abeere ng'afokasinga ku mutabani wa Museveni, Muhoozi Kainerugaba. Naye ate nga ye gwe balowooleza okudistractinga already ye yakkakkana dda kubanga yamanya puroguraamu yaabwe naki kye baali baagala. Balumba famire bageseeko mukyankalanya mindset. Naye era twongera okwebaza nnyo okwebaliza ddala First Lady Baby Itungo, kubanga naye kennyini yakimanya ki kye baagala okukola eri omwami, era n'amugamba nedda, tokola ensobi, tokola era. Bwe kiba nga nze ŋŋenda okuggyayo gy'oli ove ku kiki ky'obaddeko, nkusaba sigalayo. Awo nno First Lady yeewaayo nga ssaddaaka nti nze kanzitibwe naye ggwe ggusa olutabaalo lwa bannayuganda, nze kankolebwe buli kimu naye nze sikujjaayo. Genda mu maaso ne mission, genda mu maaso n'okulowooza ku kiki ekituufu ky'olina okukola, ki ekituufu ekirina okutaasa bannayuganda, ki ekituufu ekirina okuwa bannayuganda victory yaabwe. Era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu maaso n'amuwuliriza, teyavaayo, n'agenda mu maaso n'okuwa oba n'okuba ng'alowooza ku kiki ekiddako, ku kiki ky'alina okuba ng'azzaako. Ensonga nno zaagendera ddala mu maaso. Mulaba Muhoozi mukadde kano nga takyalabika ku mikutu gye egy'enjawulo, ng'avaayo ku tweetinga nga luli bwe yalinganga akola nga bw'agira, kubanga yamanya nti omuntu gw'anoonya essaawa eno okulowooza kwe kuli waggulu nnyo n'okusinga bo bwe baali bakisuubira, kubanga gw'anoonya yeekwese mu kizikiza, naye ate ye abadde amuloonyeza mu kitangaala ng'ayimiridde mu kitangaala. So nga kyangu nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kizikiza gya Haidinze gye yeekwese okubanga alaba ono ali mu kitangaala mangu nnyo. Muhoozi okubulawo naye yayingidde kizikiza. Kye kimu ti gwe nnoonya ali mu nzikiza, nange nina kubeera mu nzikiza. Sisobola kunoonya muntu nga nze ndi mu kitangaala ye ali mu kizikiza. Muhoozi naye n'asalawo ayingire ensiko eya ddala okubalaga nti abantu bano bavaayo ne boogera nti tetumulinaako buzibu, naye nga bamwetaaga okusinga ekintu ekirala kyonna. Mukadde kano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, jjukira mu nkola ey'okukyusa gavumenti obuyinza buva mu buyinza. Ate bangi boogera bwogezi nti tuli wamu naawe nga bali mu gavumenti, tujja kusekendinga, tuli mabegawo. Kino eky'okubulawo
yakiteekako essira yakikola okwongera okukuba ttooki mu bantu abo abali mu gavumenti baasuubira nti ŋŋenda kukola nabo mu gavumenti y'emu ejja. Nina okukola akasengejja, sisobola kukola kasengejja nga ndi mu ntebe mangu ago kuba nja kuba siina njawulo na dikiteeta. Abantu bange bayinza okusigala nga bafa naye nga tulina abantu abakyamu. So mukadde kano kiwadde ekyanya kyamaanyi nnyo oba kinene nnyo okumanya baani abaali abaddala mu gavumenti era ng'asobola okukola nabo, baani abakyayimiridde ku kigambo kyabwe kuba obuyinza buva mu buyinza. Baani abakyayimiridde ku kigambo kyabwe, baani abanyambako ku kino, baani abanyambako mu kino mukadde kano kendimu. So mukadde kano kimuyambye nnyo 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 okutukolera akasengejja mu bantu abo ab'enjawulo, si mu bali mu gavumenti mwokka wabula ne mu kibiina ekyaffe kyennyini, okulaba baani abali naffe n'abaani abatali naffe mu nsonga gye tuliko ey'okukyusa eggwanga. Okubulawo kwe oba obutabaawo kwe, bino byonna byonna kimuwadde akadde okubeera ng'abizuula n'amanya nti kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti, kati wano ono tujja ttambula naye bwe tuti, nono tugenda ttambula naye bwe tuti. N'abalala be tujja ottambula nabo bali mu gavumenti mwennyini eno eriko, naye ng'era bantu baki balungi ng'amaze obbateekakka ku ŋŋunta, si buli omu oba si buli ki. So okubulawo kwe kwa nkizo nnyo kuba ebyo byonna byonna teyalisobodde kubikola singa yali akwatibbwa, singa yali ateereddwa mu kkomera, singa yali ateereddwako egy'obutujju, kubanga eno yali calculator ennene ku bantu abasoba mu 10 mu kibiina. Mulaba Muwanga Kivumbi essaawa eno okuba nti ali munda nga gwe bamubuuza nti abantu abo baafa batya, naye ate nga kimanyikiddwa nti abantu abo baakubwa masasi. Script yali ngazi. Muwanga Kivumbi, Nambooze ow'Omukono Municipality, Joel Ssennyonyi, baleaders bonna okuva mu West, mu North, bonna nga bwe mwalaba bajja bakwatibwa ku bulwadde baali bamaze okukwatibwa, abalala bakyaliyo, abalala baavaayo, abalala baabatadde baavuddeyo. Naye abo bonna nga kwotadde ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baali baakubattirako abantu nga bwe mulaba ekyali ewa Muwanga Kivumbi, baali baakubattirako abantu abangi bamale babakole nga bw'olaba Muwanga Kivumbi. Nambooze ebeere nga y'emu, Joel Ssennyonyi ebeere nga y'emu, gwe baliida bonna bw'olaba ab'ekibiina ab'enkizo kyekyali ekyokkolebwa. At the same time ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba baali babala omusibira ewaka bamale oluvannyuma bajje bamukwate, abantu be baalittidde ewuwe kuba baali baakututta, kubanga waali we tubeera ffe tusooka okugwa y'okumusuula. So bonna baali baakubateeka ku musango gwe gumu gwa kutta bannansi, kubanga kino nnyongera okukibagamba nti baali bakifulaminze nga kiteeketeeke, ng'era n'abantu abamu abaali ab'okuttibwa abamu baali baakuleetebwa buleetebwa basuulibwe awo, naye nga tebabattidde mu bitundu ebyo byennyini
oba tebabattidde mu areas ezo. Muwulira ekiri ewa Muwanga Kivumbi nti Muwanga Kivumbi waliwo okubagana empawa. Bagamba abantu abaafa baali abantu 14. Yo gavumenti egamba 7, abalala bagamba 10. Abantu abaafa 14 baali b'e Butambala era baakubwa amasasi ab'ebitongole by'okwerinda ab'amagye g'eggwanga. Bamala okubakuba ne babatta era abantu abo bonna emirambo gyabwe gyaliyo mu mochale. Bagitwala mu mochale ne gimala gyonna ne giziikibwa mu bitundu eby'enjawulo mu Butambala. Naye waliwo maiti oba emirambo 7. Egyo bagireetera mu mmotoka eya drone ne bagisuula ewa Muwanga Kivumbi. Ng'abantu abo baali olwedde babalina nga babateekako n'emisango gya buyeekera. Nga baateekebwako emisango gya buyeekera ne bamala ne babatta. Era nga bwe bakola okunoonyereza ku bantu abo 7 be balaga nti bano ne bano ne bano ne bano, bajja kulaga nti tebaali ba bitundu ebyo. Bajja na kulaga nti in fact baali banoonyezebwa na gavumenti. Naye nga gavumenti babaleeta babassa abo ne babagatta mu bali be baakuba. Be baakuba baaziikibwa. Bano baabajjawo ne babatwalira mu mugundizo ezo ne zimala ne zibulawo. Basobole okuteekako Muwanga nti bano tebaali balonzi ba mu kitundu, baali bakimye eki mu bitundu ebyo bwe baba tebaali bayeekera. Baba tebaali tebateeseteese kutta bannansi. Ogwo nno gwe mupango gwali gugenda okukolebwa ku babaka baffe bonna ab'enjawulo. Ab'omu West, ab'omu Mukono, b'omanyi bonna ab'enkizo. Museveni okuvaayo eri emabega n'akola statement egamba nti by 2026 wagenda kuba tewaliwo opposition. Bino byonna yali amaze okubibala. Nga bamaze okukibala nti bwe bakwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda ku activatinga ghetto, baactivatinge ebikolwa bino ne bino, bano babapaladingire might ze basitidde mu bitundu ebirala na buli kimu. Ekibiina bakiggalewo ng'ekibiina ekyabatujju, ng'ekibiina ekyabayeekera, ng'ekibiina ekitta bannansi. Ezo zonna enteekateeka. Nakugambye nti omukulembeze alina okubeera ng'ali ebigere mayiro eri abo baakulembera mu ndowooza ne mu kutegeera amangu. Omukulembeze waffe yabimanya n'abitegeera, naye nga akimanyi bulungi nti ye peesa ery'omugaso, nti activatinga pulogulaamu z'abano bonna zino zonna ze bateeseteese yalina okuziactivatinga singa akwatibwa. Kati bano bonna abavaayo nga bajja bakuba omudomo bagamba yalibaddewo n'akwatibwa senga byaggwa, yalibaddewo n'agira bw'ati adde mu maka ge nedda. Kati mmwe abataamulonda mumubanja mutya ne mugamba nti atumwagala, afe tumwagala jje, temwamulonda mwe musinga okumwagala. Fe abaamulonda era abamufiirako abamwagala tugamba azironga azimulamu, agira abeerayo, tutambuze ekintu nga bwe kirina okutambula. So abantu abo balina ebigendererwa binene era biwanvu. Bw'olaba omuntu yenna ng'avaayo essaawa eno era n'abalala bakyavaayo nti oyo tetulinaako buzibu, ajje avaayo akole ki, manya nti balina ebigendererwa ebinene. Kubanga sisitimu eno azipannaawo bakyasobola ogya activatinga. Kuba tukimanyi bulungi nnyo olitakwatibwako. Singa bamukwatako ekiddirira eri eggwanga lyonna, abantu baba tebakyasobola kwekontrolinga. So ne pulogulaamu zaabwe awo zibeera activated.
Kale nga bwe nkugambye nti abantu abo ababyogera balina ebigendererwa byabwe. Gwe beerako ky'oyigira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga ebyobufuzi teri lunaku lwe bigenda kuwulira emotion zo ng'omuntu. So buli kibeerawo, buli kijja, twala step mu kulowooza ku kye ekituufu ekiteekeddwa okukolebwa. Kuba olaba okulowooza kwe oba okuwummulamu kwe okw'ebirowoozo kumuwadde okusalawo okutuufu ku step kisi ezirina okukolebwa oba eziddako. Ekitaalisobose singa yali akwatibbwa, kubanga essaawa eno yalibadde ali mu kwejjusa oba obulyawo yalibadde ali mu depression etagambikako, ng'ali waka baamuggyako amasimu, takommunikeetinga, talina gundi yonna siteepu gyazzaako. Bannayuganda buli omu ng'ayogeranga bw'akola ki, naddala abo abatamuwagira ng'ayogeranga bw'ayagala. Ne kati alina freedom eyiye ng'omuntu okwogererako at least w'ayagalidde. N'agamba nti kati kanjogereko kino eri eggwanga, kankommunikeetingeko kino ne kino, kanzizeemu bannayuganda amaanyi mu bitundu eby'enjawulo. Kuba okwogera kwe ssuubi eri bannayuganda. Okwogera kwe kwongera ssuubi eri bannayuganda mu bitundu byonna okwetooloola eggwanga. Kubanga buli bawulira ku ddoboozi lye bakimanya nti yes, tukyali ku on track. Ate era nga kyabagamba kituufu 100% nti tugenda kukyusa obuyinza anytime. Era essaawa eno Museveni n'akabinja ke bali ku time bomb, kuba tebamanyi kikiddako. Ekisooka bakimanyi nti majority of Ugandans balonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era bamwagala, nti babeera awo ne bayaayana n'okuwulira eddoboozi lye. Ekyokubiri, bakimanyi nti bannayuganda tebakyakkiririza mu kulonda na kakiiko ka byakulonda. Kati bakimanyi bulungi nti bannayuganda basigazizza kimu, kweggyako gavumenti oba kweggyako bufuzi bwannakyemalira. Kati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu si yali ku time bomb, wabula gavumenti ya dikiteeta yeri ku time bomb essaawa eno. Kuba ono yakikozesa bwongo, naawe okulowooza space n'okusalawo okutuufu ku ki ekiteekeddwa. Ti gye baali bamuteze amaggwa okudda, ate abagobye ye gy'akola ki? Gy'abatwala. Kyova olaba mukadde kano Museveni alinganga jjanzi. Buloga bwe bagenda abawogerayogera basobola omukubira ku kikopo bwe ne baweekulako okugulu. Bano bwe bagenda ba MP bikoze bitya ffe twali mugundi, abo ne baweekulako okugulu. Buli omu kyamukwatako kyatwala, buli omu kyamukwatako kyatwala. Nti alaba eryato lye libbira mukadde kano, so tomunyumiza ssente oba bugagga oba ki. Buli alina ky'asobola okumutaasaako akimuwa wakiri amutaase, naye nga tekigenda kusoboka oba tekikyasoboka kuba tekikyasobola kudda mabega. Bannayuganda bamalirivu eri change, bannayuganda bamalirivu okulugulamu obulamu, naye nga change zze. Naye beetaaga ne balugulamu obulamu nga bw'olaba nga international yonna amaaso egamutaddeko. Singa wali bwe kyali kigenda okubeera emabega.
kubanga bangi baavaayo bannange omusajja bannange his excellency yawozanga protestive vote eriwa protestive vote eriwa kubanga baali bakibaze ti protestive vote emwe bagenda tambulizaamu amapeesa gaabwe ku nteekateeka gye baalina mu ghettos zonna nga bamaze okuzimba bakole ebikolobero byabwe byonna bamale bagambe nti eno protestive vote yali ekulembeddwa his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ya kibiina kya NUP ekibiina n'ekitebe biggalwewo abakulembeze bakwatibwe naye kennyini akwatibwe aggulweko emisango nga ne international yennyini ne bw'abeera agenzeewa ne bw'ebeera ki bonna bamulabanga mumenyi w'amateeka n'agamba no tekijja kusoboka eno ndaba nnyo n'okubasingayo ndaba nnyo n'okusinga bwe mulowooza kuba bo tebaalabayo mangu naye nga ye yalabayo yabagamba tugenda mu protestive vote naye nga during campaign trail we twatambulira mu campaign trail wonna okwetooloola eggwanga yali protestive vote kubanga twalaba amagye nga gabulokinga twalaba nga amagye gakuba kibooko bulungi nnyo twalaba amagye nga gatta bannansi twalaba amagye nga gakozesa emmotoka zaago okutomera bannansi twalaba abantu abangi okwetooloola eggwanga lyonna nga bakwatibwa batwalibwa mu custody ez'enjawulo twalaba abawambibwa twalaba ababuzibwawo ne cases nnyingi nnyo ate nga zonna ziri recorded weeziri kyova olaba nti ne bwe luli kwali okwogera kuba gundi zola atolabayo nti after elections kano ke katambi his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ke yawaayo oba bwe baawaayo nti after elections kino bwekiti kyakolebwa abantu abaligira protestive vote already ye yajanguya n'aja activatinga during campaign kubanga ebikolobero ebyo byonna baabikola in broad daylight ng'ensi eraba ne bamusibira ku luguudo ne bakuba emigga abawagizi babalala ne bakuba amasasi ne tiyagasa ne babakutula amagulu ebyo byonna ebintu biri documented era byaweebwayo kubanga eri mu international ne ICC na buli kimu bye byali byetaagibwa kati bo bwe yabagamba protestive vote bo baalinda after elections era ne basibira ddala twalaba twagenda okugenda mu kulonda almost everywhere n'enguudo bazisibye amagye ne military byolaba buli wamu akabonero akalaga nti bannansi bali mu matigga akabonero akaali kalaga nti eggwanga pambe kwa toyinza kugamba nti abantu bagenda ku exercisinga freedom yaabwe n'oggyako internet toyinza kugamba nti Uganda erimu emirembe n'oggyako internet toyinza kugamba nti nno Uganda erimu freedom of speech n'okutulako radios ne TVs toyinza kugamba nti nno Uganda nti abantu basobola balina eddembe lyabwe okukola kye baagala nga tebakkiriza kutambula ku makubo toyinza kugamba nti Uganda erina freedom nga n'ebbendera gye yawanika waggulu ku nnyumba ye amagye g'eggwanga gennyini gegawalampa okugiwanulayo ng'abagikutte bakubibwa emiggo paka kwagala kuttibwa ng'abalala bazibasanga nazo baziyuzaako bazisanga ku motoka n'emmotoka ne bazitwala ne piki ne bazitwala amagye ga ggwanga galiwo okukuuma bannansi eri entalo eziva ebweru w'eggwanga bannansi be baatunuzangamu emmundu n'okutta nga bawanika fulaaga y'eggwanga bannansi abo baali bayeekera eri eggwanga oba baali bannansi oyo his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu taseetulangako peesa kyamu gwe gy'olabanga ensobi oba gy'oyinza okulaba nga era nti wano yakola era
aba teyakola error, kiba kyali mu calculated, kiba kyali calculated before nga tannaba kukyakitinga. Agenda okukiteekawo olwedde nga amaze okumanya kigenda kuba kitya, kigenda kuvaamu kitya, kigenda oye mukulembeze. Alina okuba nga alabira wala, alina okuba nga alowooza nnyo, alina okuba nga asalawo mangu. Twafuna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bannayuganda twamala. Ebibooziboozi bingi bijja kubeerawo. Weebuuze mu kaseera kano oba mu kadde kano, lwaki abasirikale abaali bamukuuma aba EC baba nga bakwatibwa? Lwaki mu kaseera kano bonna we bali babanoonya, oli ne bwaba mu buki, lwaki bakunyizibwa babuuzibwa akana n'akataano nti mwamukuuma mu ttwero yonna, biki bye yalinganga ayogera nammwe, nteekateeka ki ze mwamuwuliranga, baani be yalinganga amiitinga ab'enjawulo, security ttiimu ye yonna ey'abaana eri ludda wa? Nga tuginoonya tukwata balala, nga tuginoonya tetugiraba. Abaana abo baalagawa, baabulirawa? Lwaki babakunya okubabuuza bitongole ki ebyabaleeta? Mwava mu kitongole ki, gwe ava mu kitongole ki? Ani yakuwandiisa mu kitongole ekyo kye baakugjamu okuleeta okukuuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu? Bwe babeera nga tebamwetaaga, bwe baba nga tebamulinaako buzibu, bwe baba nga akaliro tebakawulira, kiki ekibakwasa abo aba EC? Lwaki babatulugunya? Ate nga nabo baaweebwa mulimu. Nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamumanyiiko bumanyi nga bw'omanyi omuntu n'agamba nti ono y'ono, tebalina kyamaanyi kye bamumanyiiko. Kale bannayuganda, n'olw'ensonga ezo temubusibwa ne muva ku mulamwa. Akadde kasigadde katono. Obuwanguzi bwa bannayuganda bujja mu kadde konna. Tugende mu maaso n'okwewaayo mu kulowooza n'okukola kye tuteekeddwa okukola. Bano abasajja tubali ebigere mu maaso mayiro na mayiro. Okukkiririza mu mukulembezeewo kintu kya muwendo nnyo oba kintu kya nkizo nnyo, kubanga alengerera wala okusinga gwe w'oba olengedde. Kambasiibulira awo, mwebale kumpuliriza.